General Yoweri Kaguta Museveni Aweze abakungu ba gavumenti bonna ba minister babaka ba parliament buli mukozi wa gavumenti ku mutendera gwonna twakyalakkirizibwa kufuluma ggwanga Uganda mbagenda kutambula ko bweru simanya agenda kulambula simanya agenda ku mirimu emitongole simanya agenda kukola ki simanya agenda kukola ki twakyali mukungu wa gavumenti ya Uganda n'omwakirizibwa kufuluma Uganda olw'ensonga eggwanga teririna ssente agamba nti obwavu bungi nnyo eggwanga Uganda liri mu kattu k'ebyensimbi n'olwekyo takyayagala mukungu wa gavumenti yenna afulume eggwanga lya Uganda mbu agenda ebweru okwejalabya agenda okulya ssente agenda okucakala agenda okulambulako mbu tebikyakkirizibwa era mwenna mulina kusigala mu ggwanga Uganda nti ensimbi ezo zikozesebwe mu kutambuza emirimu gy'eggwanga. General Yoweri Museveni agamba nti ebitongole bingi tebirina musaala gwa kusasula abakozi olw'okuba eggwanga liri mu kattu k'ensimbi mbu ate abakungu ba gavumenti abalala bo baagala kudiibuuda nsimbi kugenda mitala amayanja kudigida kucakala kupepeya kukonna dansi kati nno takyagala muntu yenna afuluma ggwanga Uganda nga wa gavumenti era ensimbi ezo tezikyaliwo kati nno alagidde abakulira zi procurement ezenja kukulira ebitongole ebyenjawulo ebifulumya ensimbi okuziwa ababa bagenda okugenda Bulaaya oba okugenda mu mawanga gonna tebaddamu kufulumya 11 ku muntu yenna ensimbi zisigale Uganda zikozesebwe mu mirimu gya Uganda eggwanga lisobole okutambula nga ligenda mu maaso. Kati nno omanya nti namuseetuse ku nnyoge yamwalula erabika esiridde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yabyogera mpola nti agenda kukavubaza gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni emale ndigule nnime y'ekigo kati nno ebintu bitandise okweraga kuba oluvannyuma lwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tuwaza abaddemu buli lw'addaatuka ng'ategeeza abantu General Yoweri Kaguta Museveni ensimbi z'akozesa buli lunaku empitirivu okuzaama era nga buli omu yeewuunya ensimbi ezo zonna General Museveni akozesa zaaki abaminisita be abantu be bonna bakola nabo basimanya ba advisor simanya ba RDC okutambula okucakala okupepeya buli lunaku ng'ensimbi mpitirivu nnyo nnyini ddala era n'agamba tezona ensimbi tezeetaagisa ensonga lwaki Uganda tuli baavu tetugenda mu maaso. Kati no leero General Museveni Yoweri Kaguta alabika nga yanukudde essaala za Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'awera abakungu ba gavumenti balina omwakkirizibwa kuddamu kufuluma ggwanga Uganda kugenda bweru babeere mu Uganda ensimbi zisigale mu ggwanga Uganda. Bino nno bizze oluvannyuma lwa bbanka y'ensi yonna okusazaamu okuwula Museveni ensimbi era nga wulira bino tekyalina wadde simooni okuva mu bbanka y'ensi yonna ati nno emiguwa gitandise okumusiba atandise okufiiringa pain atandise okufiiringa amaanyi g'abantu nti abantu bagamba nti erina kuba so si bba. Kansoke nkulage General Kaguta Museveni bino wabyogeredde ng'ate olunaku olwaleero basindisa abantu abasoba mu 7 mu gavumenti ye okugenda mu ggwanga lya America okwetaba mu lukuŋŋaana lw'abakulembeze lwe yandibadde abeeramu ye omu oba n'abantu babiri naye yasindisa abantu ate 7 n'omusobyo bagende mu lukuŋŋaana olwo ate ng'abantu abagenze n'abaagalwa baabwe okwepiicapiicaamu awo ennaku ze banaamalayo kati n'esoberwa ekigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda agamba ensimbi ziweddewo temutambula ate asindika lukalala lw'abakulembeze okugenda kale agambye bw'ati General Museveni nti some of them just want money to travel abroad. They tell the civil servants, the MPs and all politicians to stop traveling abroad. Money is wasted on external travel and here in Uganda and here in Kigumba is crying for money. Anti ebitundu ebyenjawulo mu ggwanga Uganda byetaaga ensimbi byetaaga okukulaakulanyizibwa era obwavu bwe tulimu bwa kika kya waggulu n'olwekyo ffe nnyini tulina okuba nga tukozesa omukisa ogwo ogw'enjawulo okusobola okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe nga tumalawo buli bwenguzi nga tumalawo ensimbi ezisaasaanyizibwa mu bumenyi bw'amateeka ffenna tukwate ekkubo limu bwe liti nga tugenda mu maaso okukulaakulanya Uganda yaffe. General Yoweri Kaguta Museveni agamba nti obwavu bungi eggwanga teririmu nsimbi ate abakungu ba gavumenti baminisita bano babaka ba parliament bano bakansala baagala kukozesa nsimbi za gavumenti bo okwenjeera naye ate ng'eggwanga liri mu kattu
awo nno omanya nti Kyagulanyi omupiira akubye gunoze gutuuse gwali gulina okutuuka. Kansukemu ebigambo bya Kyagulanyi wabedde mu ttuwa byabadde agenda agamba abantu ku nsaasanya y'ensimbi oba ennyonona y'essente eri mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni nti era Kyagulanyi bw'anaakwata entebe ebyo byonna agenda kubisazaamu. Kati Mwami Museveni atandise okutambulira ku bigambo bya Kyagulanyi asazizzaamu tebaddamu kutambula ate nno wasalizzaamu nga yasindise bangi ate okugenda mu lukuŋŋaana. I said Museveni and his family, they use 2.5 billion, not every year, not every month, not every week, but every day. Akini minister Sira Museveni, if I ever put it, percent ayu, billion ruwa Maria, if I put the money that is supposed to be changing your lives. So the money that is supposed to be helping your hospitals and Museveni is using it to organize birthdays for him and his son. So you can imagine, ladies and gentlemen. Now I'll tell you this, it does not sound true, but it is very, very true. Uganda loses 10 trillion every year to corruption. 1 trillion is 1,000 billion. 10 trillion is 10,000 billion. That is what Museveni and his people steal from you, the people of Uganda. If I am to break it down, Museveni and his fellow corrupt people steal 28 billion from you, the Ugandans, every day. Now that's the reality that you people of West Nile need to know. They have stolen everything that belonged to you and all of us. And as if oppressing us and looting what belongs to us is not enough, Museveni is trying to force his son on us so that he can also steal from us. Museveni is trying to turn Uganda into a kingdom. Some of us are saying no, that is not going to happen. That is not going to happen, ladies and gentlemen. Agasi. Tekijja kusoboka, tekijja kubaawo ekya Mwami Museveni okufuula eggwanga lyaffe obwakabaka bwe. Owulidde ensimbi Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine zakunyonyodde zakutemedde Mwami Museveni zabba buli lunaku mu gavumenti ye nti ezo zeongera okuza eggwanga emabega zandibadde zikuza ggwanga wabula ziriza mabega olw'ebyo byatemyetemye bezisaasanyizibwako ebitalina makulu. Ate ne Mwami Museveni naye byaweze nti tebaddamu kutambula. Abakungu ba gavumenti babeere Uganda, tewali bulwadde bugenda balumirawo, babeere eka bakolere buli kimu wano era beetalire muno beetolole Uganda, balambule Uganda, bagende buli nsonda ya Uganda okusinga ogenda mu America, simanya Canada, simanya Bungereza, simanya Germany, simanya France, simanya Italy. Museveni abaagala waka temuddamu kwenjeera kuba tewali ssente za kwonoona, muli ku ssente za wa musolo mwonoona. Ensimbi z'omuwi w'omusolo ze muzannyirako ate nga takyalina nsimbi. Banka y'ensi yonna yamusazeeko obuyambi kati ali awo alinga omusibe emiguwa ate n'obusimbi bwafuna Uganda nabwo bwakkekwa n'ensimbi zadde afuna mu bibiina eby'enjawulo eyo okuva mu bazungu. Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine agenze empomba azirinnyamu ati General Kaguta Museveni takyalina wajja 10 ensaawo etandise okulegaya kwe kusalawo nti temuddamu kwenjeera. Naye ekyewuunyisa ensi yonna era buli omukyali mu kwewuunya ennyo ekinene
okuba nti abantu 7 n'omusobyo ate waleero Museveni basindise mu lukiiko oba mu lukuŋŋaana lw'amawanga gy'abadde alina okugenda naye n'atyayo kuba kati atya kkooti y'ensi n'okuva yamugamba nti nno alina emisango egy'okuwoza atya agamba ayinza obba naakasimbula bwe nti ne balisa ekirangiro nti mumukwate mukabe ne bankwata ate ebigambo ne bisoba so teyagenze mu lukuŋŋaana olwo yasindise abantu 7 naye ate ng'agambye abantu baddamu kutambula kati meaning naye yennyini yecontradictinga naye bannayuganda kala olaba story ne bagamba nti no Uganda sends team of 70 to UN meeting abantu 7 ate abantu bagenze n'abaagalwa baabwe baagala okwepiicamu nga beepiica nabbanja yeepiica kati nno njanda yo ku reaction z'abannayuganda ku nsonga eno Museveni okuweera abakungu ba gavumenti okuddamu okutambula mu nnyonyi okugenda okucakala okulya ku bulamu abantu bannansi bamwanayinki bakyogerako ki era bakirowoozaako ki tutandise ne muganda waffe Bernard Loyal n'agamba let him first resume state house budget awo tujja kuwulira kyasooke naye akwate ku budget ya state house agikendeeze awo tujja kumanya nti wamma ebigambo bitandise emwamu equal rights n'agamba Mr. President, you should be seen to be acting, not just words. You should by now have sacked the entire team of 70 officers. Bagenze eri mu America abantu 7 bebagenze mu kifo ky'omuntu omu awo nno n'osoberwa bavaawo nti ate temuddamu kutambula mono na sente naye nga 7 bagenze kukolayo ki ntufuna Anguzu Geoffrey n'agamba how about you have you stopped traveling? You are the worst president in Africa who like traveling so much. The copy is from you. Nti abo boli mu kuweera abakulembeze nti tebaddamu okutambula simanya babeere Uganda batule Uganda nga naawe tonnaba kulekerawo kwenjeera mbugwe osinga okutambula mu Africa gwe mukulembeze wa Africa kyasinze okutambula okwenjeera eno neeri n'olwekyo abo bakungu bo nabo bakoppa ku ggwe bekwagala okwenjeera we batyo tulina Andrew Ongwang angambye you must practice what you preach by setting up a good example. Your Excellency, you have the longest and the more expensive convoy when traveling in and out of the country. Do you really care and love the well-being of Ugandans? Nti General Yoweri Kaguta Museveni kyoyogera ky'oba okola naawe kennyini beera ekyokulabirako eri abalala era nga mu Africa yonna gw'okyasinza okubeera ne convoy emotoka ezikutambulira ku luseregende rw'emmotoka okyasinzeyo okuba obunene kitegeeza ssente za mwamusolozi oli mu kwonoonera omwo naye ate era tukiraga kino nti gwe tofaayo ku mbeera y'abantu bannayuganda b'okulembera tina Jacob Ngima Museveni has failed to practice what he says. Frederick Mwebe n'agamba he is clearly not in a change of the day today running of the he's clearly not in charge of the day-to-day running of the country. Probably he spends a good portion of the day sleep. Prince Mo n'agamba it's difficult to trust the words of this president nowadays. Behaves like it doesn't have a spine. Yena kumaliriza ne wano muganda waffe ono agambye Beatrice Mati n'agamba are you seeing this now Mr. President? These people have made it a habit and they have make Ugandans for granted because you are not dominant. You are not dominant enough. You have no money for building our roads, but you have money to give them.
who Jasper okay nagamba who should tell them me the president or Mr. President who has executive orders just asking. Hoho nti kati kino kyomutugamba ekyokugaana abakulembeze okugenda emitala amayanja anayina okukikola nze mwananchi oba gwe alina obuyinza bw'eggwanga abukutte abuli mu mitambo. Ebyo nno bye bigambo by'Abannayuganda si basanyufu era tebabisiimyemu wadde ebya General Yoweri Kaguta Museveni okuwoza nga ye bwaweze oba bw'atakyakkiriza bakungu ba gavumenti kufuluma ggwanga Uganda kubanga badiibuuda ssente n'eggwanga teririna ssente. Bino nagoberera bigambo bya Kyagulanyi byazayogera buli nnaku nti ensaasaanya ennyonona y'ensimbi mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ensuusi we yandikomye n'olwekyo kirina okukolebwa kitereezebwe ate buli munnayuganda abe nga yeyagalira mu ggwanga lyaffe buli kimu kye tukola tukikola ku lwa Uganda eyaleero ne Uganda ey'enkya abaana baffe mwe banaabeera. Ebigambo bya General Yoweri Kaguta Museveni mubiwulidde tebakyali kutambula kuba eggwanga teririna nsimbi. Awo nno wootira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ensonga zaziisaawo magezi ate General Yoweri Kaguta Museveni n'amutunuulira ne yeewuunya ne weebuuza kale byebyo nno bw'abanga abagaanye bw'abanga takyabakkiriza kuddamu kutambula ffe tunaabiwulira naye nga Kyagulanyi abagambye nti ennyonona y'ensimbi mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ekyasusse obw'omulamuzi era buli omu gyali mu kwewuunya ne mu kwewuunaganyaako. Awamaanyi byange byebyo tujja kuddamu tuwayo ebigambo. Mbebaza nno mwenna abaddeko Mukama Katonda abankuumire.